Ekirabo kyensobola okuwa maama wange kwe kulembera eggwanga Uganda. Mu ngeri y'emu yayongerako, tetusobola kuwa ggwanga lyaffe ka Bobi Wine, tiyamuyita na Bobi Wine, ka Bobi Wine. Tetusobola kukkiriza katukulembere kubanga tuyina emmundu, tuyina n'obuyinza. Bigambo bya Gen.Muhoozi Kanyerugaba, mutabani wa President Yoweri Kaguta Museveni. Nazze n'ekibuuzo, lwaki Gen.Muhoozi atya Bobi Wine? Oyinza okuŋŋamba lwaki amutya ng'ata ayogera ebyo kituufu? Okwekangabiriza okimanyi nga ki? Njagala tutandikirawo olunaku olwaleero, wabula nsaba omaleyo audio eno. Eyinza okubeera empanvumu neŋŋenda kulwana okukakasa nti ngifunza ate ofune kyeweetaaga okuba ng'owulira. Mbanirizaako bassebo ne bannyabo, ba king ne ba queen, mwenna gye musinzira okuba nga mutugoberera, abali mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, mwebale kubanga muwatanya, mwebale kuyiiya nga temukoowa. Bingi ebibasoomooza ne mwabisse ebbali ne mukkiriza nti obulangira bw'omunaku kuba kwekolerera paka. Kyova olaba mwasuulawo Uganda ne muleka abaana bammwe ne mugenda mu banoonyeza ekyokulya mu mawanga g'Abawarabu n'abalala abali mu Europe ne mu Asia. Mwenna mbalamusizza, musembere mu vidiyo y'olunaku olwaleero. Mbasaba wa video yaffe like nga tonnaba kuba ng'ogenda wala, ate subscribe nga channel yaffe. Ntandikidde wano olunaku olwaleero. Lwaki ngamba nti nno Gen.Muhoozi atya nnyo Bobi Wine? Era lwaki Gen.Muhoozi atya Bobi Wine? Nkimanyi olindiridde era olina n'ebibuuzo ebyokumbuuza. Kakati mukwano gwange, njagala obeeko ebintu by'otegeera nti Bobi Wine muvubuka. Mu buvubuka bwe yawamba emitima gy'Abannayuganda, yawamba emitima gy'Abannayuganda, si bokka kossa n'abo abali mu mawanga amalala abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo, ng'ebimu ku bimufuula ow'enjawulo gy'emyaka. Ekyokubiri ye tayimingi ye mu by'obufuzi. Ekyokusatu gwe mukisa gw'alina. Bino ebintu nga we biri bisatu, Gen.Muhoozi talina kyayinako. 1. Talina mukisa ogw'okwagalwa mu bantu. 2. Talina kwegamba buganzi, kyokka abirina. Gen.Muhoozi kyayina kwe kuba nti mutabani wa President, nti asobola okukozesa resources zonna ezeetaagisa okwewaŋŋamya n'okufuna obuyinza. Kino nno kyetabuliramu bannansi abayinza okkuba emmeeza ne bawakanya era ne bagaana kino okugenda mu maaso. Oyinza okuŋŋamba lwaki? Ekituufu kiri nti bw'oteeka Bobi Wine ku minzaani n'oteekako Gen.Muhoozi Kanyerugaba, oyinza okuweeyingamu n'olaba nga minzaani yeekubirako sayidi. Lwaki Gen.Muhoozi atya Bobi Wine? Amazima gali nti Bobi Wine enzija ye yali abyewuunyo. Mu pulaani za gavumenti ya NRM temwalimu musajja ono. Bweba ki yayita mu nkwawa. Kakati ebimu ku bisumbuwa Geno ne bwe mulaba nga Twitter yagifuula bize ne tweets zajjakola, bwe busungu obujja byalina ku mwana mulenzi ono Bobi Wine. Njagala okujjukizaamu nti bano baali banywanyi, ekyo kansuubira okimanyi. Naye ono bwe yatandika okujja mu by'obufuzi n'anyenya ku ntebe y'oli, yakyayibwa
Muhoozi yakyawa Bobi Wine. Bw'amala omukyawa tujjukira ebigambo Muhoozi bye yatandika okuba ng'asosonkereza Bobi Wine ng'amugamba nti tosobola kukulembera ggwanga, tetusobola ddikwasa. Bobi Wine yawulikika ne statement egamba nti saagala kwogera naawe, njagala kwogera na kitaawo. Gw'oli mwana bwana ate oli w'amagye, kale nno njagala njogere ne kitaawo yategeera ebyobukulembeze. Kino nno kyatanula Gen.Muhoozi era bye bimu ku bimuleeta mu byobufuzi. Alabira ddala nga Kyagulanyi yamunyooma ate nga Muhoozi asinga Kyagulanyi obukulu, amutya amusinga obukulu. Ekyokumutya omuntu atabadde wadde mu bukulembeze bwonna, abadde mu kuyimba, bw'ajja mu byobufuzi emyaka 3 n'afuuka ekirala, bannansi ne bamutegeera n'atakomaawo, abakulembeze b'amawanga ne batandika okugezako mu recognizinga nga president, ng'emikolo egy'amaanyi egiri wabweru w'eggwanga asobola okugyatendinga. Omuntu oyo atiisa. Ekituufu kiri nti aba atiisa. Kakati bano bo kye bakola, Muhoozi yagamba nange ngenda kuyingira ebyobufuzi. Kyonna kyonna kijja olw'okulaba ono. Neka mbabuulire, ebintu bya Mukama Katonda yabitegeka. Nakugamba nti bino ebintu biri bisatu. Neka nsooke nkugambe, Gen.Muhoozi amazima gali nti ayagala okujja mu byobufuzi, naye si mukulembeze. Bw'oba asobola okulaba ku speech ya Gen.Muhoozi ku mazaalibwa ge, osobola okunjulira. Yali akutte akatabo, naye akatabo ako ng'okugyamu kyagenda okwogera kimwetaagisa eddakiika nnamba okwogera kyali mu kusoma. Kale nno Gen.Muhoozi newankubadde ayinza okuba ayagala obukulembeze, naye tebaamuteekateekera kubeera mukulembeze. Eyo kalakita bagenda muzimbamu nzimbe. Njagala n'obbabbirako, saagala mufokasinge ku Gen.Muhoozi kubanga tagenda kujja mu kalulu ka 2026. Gen.Muhoozi kubuzaabuza katego. Abantu bannabyabufuzi n'aboogera ku byobufuzi babe nga fokasi bagitadde ku ye, taata we ajje 2026. Kaakati nno gwe wenna abadde asuubira Gen.Muhoozi mu reesi, nkugamba nti ekyo tekiriiyo okuggyako 2031. Kakati mukwano gwange gwangoberera, njagala osooke owe vidiyo yaffe like mu ngeri y'emu, genda maaso n'okuba ng'ate ogisubscribinga. Bingi byogenda okusangawo. Katweyongereyo n'emboozi yaffe. Gen.Muhoozi atya Bobi Wine atya. Omuntu atuuse ku level ng'eya Bobi Wine, ng'eya Robert Kyagulanyi Ssentamu, omuntu atuuse ku level etambula amawanga, oyingire ensi zi Ukraine, oatendinge ceremonies ez'amawanga ago gannaggwadda. Sisuubira nti no wali olabyeko Gen.Muhoozi ng'akutte ekkuba agenzeeyo. Ebyo birina level kwe biri. Kati Bobi Wine gy'aliko, ne bw'olaba nga amwogerako mu ngeri ya kunyoomereza, naye ate mu mutima amutya. Ekituufu kiri nti Bobi Wine atiika. Ago ge mazima. Emyaka 3 mu byobufuzi nga gw'olamuza entebe y'eggwanga. Emyaka 3 mu byobufuzi nga bannansi bakwesize. Emyaka 3 mu byobufuzi ng'ensi yonna ekutegedde. Emyaka 3 mu byobufuzi nga gw'oli ku mimwa gy'abantu ate n'okimaintaininga. Ekyo si kyangu. Ekyo si kyangu. Ebyobufuzi bagamba kazannyo, niyo omuntu yali azzeeko mu kazannyo ko n'akutegeerera. Kati njagala tukkirize Kyagulanyi ategeerera
abali mu buyinza mu Uganda, kubanga buli wanyeenya bwati n'abaako kyanyeenya nga bakola okakasa nti bamutya. Tunuulira abaana ababadde babonaabonera mawanga g'Abawarabu. Yavaayo n'agamba nti bagenda kuvaayo, n'atandika enteekateeka, n'atandika okuggyayo abaana. Gavumenti n'esituka. Awo yawulira eddoboozi lye era yasitukiramu. Gen.Muhoozi wano yawulikikako ng'agamba nti abadde takimanyi nti waliwo bannayuganda ababonaabonera mu Arab countries. N'abuuza nti naye emirimu gye bagamba gye bakola wano waka Uganda tegiriiwo? Gen.Muhoozi abuuza. Njagala okulaga nti nno ebintu ebimu ajja abuukira bubuukizi. Bango wagon ajja abuukira bibuukire. Tekiraga buvumu n'amaanyi. Kuba kutya kw'oba otambuza. Kati amazima gali nti Gen.Muhoozi bw'aba n'omuntu ow'okweraliikirira ateekeddwa kubeera Kyagulanyi. Bw'abanga taata we Gen. Museveni Kaguta Tibahabulwa Atya Bobi Wine, lwaki Muhoozi aba tamutya? Lwaki ye aba tamutya? Bingi oba oliawo ne besobola kukuteerako wano bye nnyinza okuwa okulaga nti Muhoozi ne Bobi Wine waliwo atya munne. Nja kujjukizaako saga emu yali Kalangala we baali bagenza okunoonya akalulu. Bakwata Bobi Wine ne bamussa mu helikopita ne bamwolekeza okumuzza emagere. Gye bakwatira bonna abantu bakabinja kakali kamuyambako kuwenja akalulu bonna be baasiba. Amawulire galaga nti yali akulembeddemu okukwata kuno yali Gen.Muhoozi. Naye kino kyonna yakikola okulaga obuyinza. Obuyinza tebakulaga muntu gw'osinga. Babulaga gw'otya. Bw'omala okutya omuntu n'ogaaka mmulageko nti nange nina kye nsobola. Kati threat ya Muhoozi ye Bobi Wine, era Bobi Wine threat eri gavumenti. Ojja kumpakanya oba okkirize. Bobi Wine threat eri gavumenti ne Gen.Muhoozi. Mbasiibulidde wano, Mukama abankuumire. Tuwuliziganye olundi, musubscribinge, mweraba.